gaya mu buyiko kyaggwe kabula kata ettaka lyabwe ligende oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'amazzi Ssaalongo Ronald Kibuule okulyesimbamu ng'agamba nti ettaka lino lirye. Ensonga zino zaalanda okutuusa lwe zaatuuka mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire era oluvannyuma kyazuulwa nti ettaka lino lya Bwakabaka ng'era lya Namasole erirabirirwa ekitongole kya Beene ki Buganda Land Board. Olw'era akakiiko kano akamaze emyaka 2 n'ekitundu nga kanoonyereza ku nsonga z'ettaka kafundikidde ng'era kazizzaayo obuyinza. Akakiiko kano kabali kakulemberwa omulamuzi Catherine Bamugemereire ne bammemba okuli Mary Oduka Ochan, Joyce Gunza Abasa, munnamateeka Andrew Oditi, Oweekitiibwa Robert Sebunya, Georgette Bagonza, Frederick Luhindi ne Rose Nakai okusobola okutambuza obulungi emirimu gyako. The Commission of Inquiry, as you all know, was appointed by His Excellency the President of the Republic of Uganda to inquire into the effectiveness of the law, policies and processes of land acquisition, land administration, land management and land registration in Uganda on 8th of December 2016, vide legal notice number 1 of 2017, as has been amended several times. Bano bawumulidde nga baleetedde emisango 7,767 nga bataasizza ensimbi kumpi akase kalamba kuno nga kogase n'okutaasa ebyapa 160. Akakiiko kano kasobodde okuwulira emisango 600 kyokka nga emirimu gyonna emirala bano bazze basanga okusomoozebwa naddala nga baliko abakungu ba gavumenti be bakwatidde mu mivuyo gy'ettaka. But as of now, this interview is over. You are dismissed and discharged. Please get out of here. Government yonna ebimanyi twabikola mu makoma matuufu bano bye balikoze sibitegeera. Bagende wa president oba bagende wa papa oba bagende mu ggulu wa Katonda tebinkwatako. Okusinziira ku Bamugemereire, projekiti nnyingi eza gavumenti ezibadde zikola emirimu gyazo nga zikozesa ettaka ly'abantu nga tezibaliiridde wabula basobodde okubalwanirira. We have dealt with situations of power differences where we have many of the people who come to us being indigent, what would be called legally indigent on the one hand, and on the other hand we've had powerful people who have access, who have money, who have the elements of coercion and can cause the physical taking of land. Akakiiko kano kamaze emyaka 2 n'ekitundu nga kali ku ddemu era kakwasibwa omukulembeze w'eggwanga nga kasooka kuweebwa mezi 6 ne giggwako ne kongerwa emirala 6 nagyo ne giggwako olwo omukulembeze w'eggwanga nakongera emirala emyezi 18 egiweddeko leero. We are most grateful to members of the Fourth Estate who have walked this journey with us. We now would like to say this is our last day of public hearings, and from here recline and write a report and present it to the appointing authority who is His Excellency the President. Wabula ekyebuuzibwa kiri nti emivuyo gy'ettaka tegyeyongere olw'obutabawo kakiiko kano. Posiyano Mukibi, BBS Gambuuze.